Sebakina Luwombo nti lukira ekibya okuwooma. Bamulanze ki ate yakabya omusibe. Zirindaba olwange tawa musibe mmere. Ziri bulukukira mu mabidde yerabira enkenku. Bannanga omukabakaba bamusiima azizza ngoma. Kitagenda azaala bagenzi. Ekikonde kisindika fumu. Ne wano olumbe lulyabirawo nga lwa mwavu. Lulyabira emitala nga yemuli ekinyumo. Anakubolera mu lumbe. Agamba kimu nti gwe w'amaanyi twala ebirango bikira ab'ebulemeezi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Bannange ndi wano ntudde entitibwa mirimu ze yatuula mu ndejje era n'entuula obukonge endawula bwe yatuula mu butwala. Bassebo ne bannyabo ntuuse nate ntuuse n'akanyomero kaffe kano kakyava ku kino nga sinnatuukayo. Bannange mbasaba mwegulire ebitabo by'Oluganda nga muyita mu Kanoonya Online Bookshop. Kanoonya Online Bookshop mulimu ebitabo bingi nnyo ebyabawandiisi abaafa n'abakyali abalamu. Weegulire ku bitabo bya Edward Namutete Kawere, weegulire ku bitabo bya Michael Bazebulala Nsimbi, Kurani Makalinda, weegulire ku bitabo by'abawandiisi abafa n'abakyali abalamu. Nange kennyini ndi muwandiisi, sikoma kutunda by'abannange byokka, naye ate ntunda nange kennyini ekitabo kyange kye nawandika bakiyita Entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 6. Era kyetaaga yita Kasaraba 256 751 47 69. Kasaraba 256 751 4769 oba Kasaraba 256 788 228. Kyava kuki ekyalo kyali Wajjala okukituuma kyali Wajjala. Ekyalo kino kyali Wajjala kiri kumpi era n'ekyalo Namugongo okuli ekiggwa ky'Abakatuliki n'ekiggwa ky'Abakristaayo n'omuzikiti gw'Abasiraamu. Naye ekyalo kino kyali Wajjala. Bantu batono nnyo abasobola okubuulira ennono y'ekyalo kyali Wajjala mu butuufu bwayo, wabula nze kandikugambe. Ku kyalo kino kyali Wajjala abantu abamu batugamba nti mu masaŋŋanzira ago waalingawo omusajja gwe baali bayita Wajjala. Olw'okuba mu masaŋŋanzira ago abajulizi bwe baali babatwala okubatta e Namugongo bababonyaabonyeza nnyo mu masaŋŋanzira ago. Awo bo we bayita ewa Wajjala. Bagamba nti awo buli muntu yakitendanga gaho ekyali ewajjala nga babatwala mbu ne wavaawo erinnya kyali Wajjala. Eyo ennono ngikuwadde sijja gikuba nti nfu, naye ennono gye ndowooza nti ntuufu yeeno. Kabaka Ssuuna II bwe yali akyali muto ku mutalo ogwo gwennyini okuliraana Namugongo, gwe simanyi linnya lyagwo nga bwe gwayitibwanga, baamukolerako ekinyumo. Ekinyumo ekyo baamukolerako ekinyumo kuba Kabaka Ssuuna yali obwakabaka nga muto. Wamma ekyamazima ekinyumo ekyo Kabaka n'akula nga akijjukira. Kabaka yakula ajjukira nnyo ekinyumo ekyo era yakitenderezanga nnyo. Era buli we yagendanga mu bantu oba ng'alambudde Obuganda ng'abagamba bannange nali muto n'endaba ekinyumo kiri ekinyumo kyali Wajjala. Amakulu nti ekinyumo kyali Wajjala kyali kirungi nnyo. Wajjala ky'ekintu ekirungi ennyo. Kati naye ate eri ennono gye nkubuulidde eyogerwa nnyo bannaddiini, naye nze nkuwadde gye nakola okunoonyerezaako. Kabaka Ssuuna agamba nali muto n'endaba ekinyumo, kino ekinyumo kyali Wajjala. Ekinyumo kye baamukolera awo ku mutala ogwo ne bakazaako nti ekinyumo kyali Wajjala. Era n'omutala ku baamukolera ekinyumo ne bagutuuma kyali Wajjala. Kabaka Ssuuna ku baamukolera ekinyumo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, mwe mwenna ababeera ekyali Wajjala, eyo ennono yammwe, era tambuza akatambi kano okatuuse ku muganda wo yenna ali ekyali Wajjala ategere ennono y'ekitundu kye kyali Wajjala nga we yava.